Kale, 1, 2, 3 we go. Erinnya lyange nze kukkiriza Edith. Okufuna that attack twali tuva ku church nze ne muganda wange Namulondo Sherry kati tuba tutuuka ewaka West Nzigulawo yayingira. Bamaliriza okuyingira nange nsumulenga tunyingire. Abavubuka babiri bwe bankwatira, omu ku bo Ronald we yankwatira. Kati mu kunkwata ndowooza bintu bya bulijjo, naye twagenda okulaba ng'ate kye baagala like baazi n'ebintu kuba balina ekiso balina waliwo awo ewaka embazzi mu luggya. Kati nze mwana bante omu ku bavubuka eyali owokubiri nagenda n'akwata Sherry kuba kali katandisa okukaaba. Bwakakwata n'akagamba kasirike. Kati mu kulaajana okwo ne bakola ki ne bakasitabinga waneeno ku nsingo era ko ne kafa nga ndaba. Kati ne basigala nange ne bankuba to the extent that nali ndekedde awo okutegeera. Kati awo mukulekera awo okutegeera bwe bakola ki bwe bantemera embazzi wano ku mutwe. Mu kuntemba balowooza nti nfudde era tebalese bujulizi bwonna kubanga bali balowooza nti nja kwogera kwe kumaliriza kuba ne Sherry babadde bamaze okumutta. Awo ne bagenda naye embwa zajja okunoonya kubanga baakuba enduulu. Ani akuba enduulu nti muganda waffe omulala Kitiibwa yakomayo waka tunoonya n'aba nga tatulaba. N'ayita banne kuba yagenda ku kyaki n'abuuza ne bamugamba twakomeyo dde waka naye nga tebatulaba. Kati awo ne batandika otunoonya ne batunoonya nga tebatulaba. N'akubira poliisi ey'Ematugga mu kujja embwa enkungo zisoosu ne zitandika onoonyereza. Bwe zinoonyereza bangwako. Bwe bangwako nga ndi mu kitaba ky'omusaayi. Bwe bangwako we bati ne bagamba muganda wange ansitula nteeke ku mmotoka. Nanteekako era ne banvuga mpaka mu ddwaliro e Mulago. Naye mu kutuukayo abasawo tebankolako bandekawo kubanga family gye nvaamu yali njavu nga tetulinaawo ssente munayiza kusobola kukola treatment. Bampa just ka first aider ne bandekaawo. Kati awo enkeera omwami gwe bayita Sembatya Alex lwajja mu ddwaliro n'ababuuza kiki nti ono muganda wange baakoze eki bamutemye ne muganda waffe omulala omuto Sherry. Naye Sherry yafudde ono akyalimu nk'akalamu. Kati n'abagamba bankoleko treatment yo neyeetagisa era n'awaayo ssente okubeera nga banteekako buli kyetaagisa okubeera nga nkona. Okuva ku olwo yabadde andabirira ng'awaayo ssente ku buli kimu ekyetaagisa. Tulage tunagende abantu bano abakolako obulabe wali obamanyi? Abantu abankolako obulabe nali mbamanyi kuba baali batulinaanye be baali batuddirira ewaka waffe. Oza mukigendererwa kyabwe kyali ki? Nze ngamba ekigendererwa kyali kya kutusaddaaka kubanga baatwala emisaayi gy'abantu babiri nze ne muganda wange. Nze nga baali beetaaga omusaayi gw'abawala abali virgin kwe kubeera nga baatusalako ne batusaddaaka. Kiki ekyawalowozesa nti wali ofudde nebabuleka? Anti bantema embazzi ku mutwe. Mu kuntema n'engwa nagwa ki bwe bati omutwe ne gufeesinga wansi. Kati nga bwe badde bamaze okungubaakuba balowooza nti ki awo nfudde nga nze ne badduka olw'ekikangabwa. Kati sooka otunyonyi empesi gye bayitamu mu ddwaliro. Mu ddwaliro nali mu ddwaliro olwokubanga yali police case. Abasirikale ne baneetooloolanga nga bajja okunkeberako nti ntuuseewa kubanga bino ebyayingiramu ba families members baayagala oba okuggalawo omusango. Baagala okuggalira ani muganda wange Kitiibwa kubanga yali ali naffe by then. Kati nga bajja ne bankyekingako wendi naye nga mukulu Sembatya Alex yabadde ateesewo security
nga takkiriza abantu balala kunkyalira era nga n'abapoliisi babazze the first concern them okutuuka gyendi kati awo mba nteerateereramu awo nteereddemuko akatinitini bansitula okuva mu ddwaliro bantwala ku ddwaliro kukomera wali eriwa ekasangati bwe ntuukayo nali sisobola kutambula era nga bankwatira bukwatirizi kuba bankuba nnyo nga sisobola kutambula sina kyensobola kukola kati nga bankwatirayo bati nentambula nentuuka muki nkomera ne balayininga abantu bekomera bonna babalayininga out ne bambuuza mu motoka osobola omanye abantu abakutema nti mbamanyi bwe mbagamba nti mbamanyi ne babalayininga out bonna abali mu kkomera ne baŋŋamba ngende pinpointinga abo abantu ababiri beŋŋamba nti bebakolaki be batwatakinga era ne ŋŋenda mu kkomera ne mbakwatako bwinti nti be bano era ne babasiba nti ki babasiba omusango gwa sacrifice. Kasera kankulira nti abantu bano kati tunagende essaawa zino olulimi ki bw'olina ku mutima? Olulimi bwe nnina ku mutima nti nafiirwa muganda wange ate mu kufiirwa muganda wange nange banteekako obulwadde oba kambuyite obulemu kunzi nti I can't survive without medicine. Bwe bantema eggumba lyavaawo ekitegeeza nina obuzibu ku bwongo bwange nina okumira eddagala okusobola okusustaininga okubeera omulamu n'ekinnuma ekirala nti be baasiiba nendowooza nti babasiibye kubanga nababalaga nti be bano ate baamala ne babata gavumenti ya Uganda baamala ne babata ndowooza omugagga eyali abakulira yawaayo enguzi ne babata ne bagenda balya butaala ate nga ffe batuleka mu bulumi muganda nge bamutta ate nga nange nasigasobola okukola ki obulemu obw'okubeera nga ndi ku ddagala mpaka kufa kyawo obwo buzibu bw'empita. Kati essaawa zino singa wavaayo abagamba nti baagala kukwata abantu kubaludde baba ki kyewandisabye abantu bano kyeyagala bakolewo? Bazemu yalaba bakole ki kyoyagala baba? Okusinziira ku Uganda ne gavumenti yaayo simanyi ki naye okubeera nga nina omukisa neefunayo abantu abayinza okunyambako okuresuminga omusango ogwo omuntu asse asaana kuttibwa era baba batukola ki batuka ku extent etta muganda wange ekitegeeza bakyayinza okutta abantu abalala kubanga baba batuma omusaayi kyemanyi bakyaliyo ate naye batuma bakyaliyo kati awo nze ŋŋamba nti baba bazzeemu okuresuminga that case babakwate babasibe mayisa mpaka kuttibwa kubanga nange banteekako obulemu mpaka kufa ate ne muganda wange baamutta kitegeeza nabo beetaaga kuttibwa. Otulire mu ddwaliro amala ekiseera kyojjukira? Endwaliro kyenzijjukira nti namalayo emyezi gyali 3 nga ndi mu kkoma mu kubeera mu kkoma enzira engulu bwe nzira engulu siina kyentegeera kiri awo kati naye bwemaliriza okubeera nga nzira ngenda nzimba obulamu bugenda bukomawo nteeratereramu kyentwakolanga kwe kubeera nga tugenda mu ddwaliro buli kiseera nina okubeera nga ndiko treatment eya buli kiseera nembeeraawo 2018 yonna nga siina kyenkola ate nalina okubeera nga nzirayo ku ssomero naye nali awo ndi mu kuwona kwegamba obulamu bwange tebwali bulungi nnyo tebwali bwa mirembe n'akamu. Kati osobola ojjukira ebigambo Omutobe bye yasembayo okwogera ng'okyali mwaka yalajananga mu ngeri eti? Yalajana nti muleke baaba era ng'agamba Ronald naawe muve ku baaba
muve ku baaba ebyo byenzijukira byayogera mpaka bakastabinga kakazi kato ne bakatte kali innocent nnyo kuba tekabirimu only that twali babiri ndowooza ensonga lwaki bakatte tebayagala kuleka bujulizi bonna ensonga gye baali baweetuddisa gye nsuubira nti baali bajagala nti mu kumaliriza otutta bakyankalanya ewaka ne babbawo tv ne batwala obuntu obutonotono okubuzaabuza nti baali baki baali babbi kyekyo naye okuzikiza omusango guno mukama waabwe yateekangamu sente ng'abantu bajja ku ddwaliro okwagala okolaki okumumaliriza ekyayambanga nti mukulu Alex yali yateesewo zekiyita embeerako buli kiseera naye nga bajja mu ddwaliro nga baagala kunzita kumumaliriza obujulizi bakoleki babugalewo nga tewakyaliwo kizdamu basibisa. Baali bameka? Baali babiri, abaami baali babiri, abalenzi sinabaami, abavubuka babiri. Nonadi ne munne. Kati mu kaseera nakaba okutte ensawo olaga wa sooka otunyonyolemu kaseera kano omwami Alex Ssembacha afubye nnyo okulaba nga nkolaki nga mbeera mulamu era akwataganye n'abantu ab'enjawulo bambi kati waliko bafunye abaagala okukolaki okumuyambako okukolaki nzijanjabwe kubanga akozeeko kyalaba kyasobola okukola nga ye mu busobozi bwe naye alemeddwa kubanga tayagala mbeere ku ddagala kati asazeewo oba kyetwasalawo oba asawo kye basalawo nti nakubeera ku ddagala mpaka kufa oba si kyo ngende for an operation nti balina okunsala wano we baatunga ate babumbe bakole gumba eriri artificial baliteekewo nsobola obeera nga mbeerawo ng'omutwe guli nnomu kyensuubira nti kigenda twala ebbanga gwanvu kubanga engeri gye nafiirwamu okusoma okwa 2018 yonna nga sisoma nayinzayo 2019 nensoma kati awo ate covid najja kati ate mbadde nsoma emaliriza senior 4 kisobola kuddayo senior 5 kubanga balina okukolaki okunnongoosa naye mbanzizeeyo era okusoma kwange kuba kutaataaganyizibwa kubanga bwe mba holdings ebintu bingi ku mutwe I find myself fainting oba si kyo ng'abantu banyiiziza bannange ate nga sobola beewala mbembeeramu bwe banyiiza oba nembeera nga mpuddeko omuli ayinza okunyiiza n'owulira nga omusomesa asobola okunyiiza kubanga bayinza okuwayiza ekintu kyotaakoze kati awo nga I just faint era baali basaba gyensomera masomero gensomeddemu nga tebankuba because I'm delicate omubiri guzimba buzimbi ate n'obwongo si bwe bulyawo nti buki buli nnomo era ng'omutwe gwange mbadde nga nveiringa ngugamba ndi musiraamu because akasana kangi nako kampisa bubi yes kati okusinziira nti batemesa mbazzi singa oba ondabyeko nga tomumanyi oyinza okwekanga nobeera toyagala nakunsimba era lwaki omutwe gange kukubanga ogw'omwana omuto akampo kakuba bukubi oyinza ogamba ndi mwana muto muwere ekyo kyekiraga nti ndi delicate ensima ebiri lwaki nti nina obikka omutwe tegwina kubeera exposed ku musana direct sunshine nenkosa era kyekintwala ebweru banongoose sobola okubeera nga ihaba living kyensaba mukama nti bwe bamala okunongosa nenfuna bwenti nensoma I want to study a course yala nansome ngansomera bwalooya banaye enze yetaagamu justice and if I become a lawyer I will make sure there is justice kubanga abantu abayita mu mbeera gye nayitamu bangi nnyo abeetaaga okufuna support naye ate bafudde enyumba okyenviiri
insiba enviiri omuto tegunnuma nti wano we baakuba oba we bajja egumba we lyava wannuma nedda omutwe gubeera nnomu singa mbamiza eddagala erya buli lunaku kwegamba ninga yalwala siriimu nti nino omira eddagala buli lunaku of which really expensive kuba eddagala ly'emirundi 2 mukwano mira eddagala empeke 2 ku makya n'ekiro ate nga they recommended me abasawo nti nina okulya ebibala which is expensive. It is very expensive okubeera nga afuna ebibala bya buli kiseera buli lunaku ate nga mmira eddagala kati emirimu gy'awaka mba nkaluubirizi bwegikola kubanga ate I can't live without doing housework mba nina okuassociatinga n'abantu bebeera nabo kubanga newembeerera sikola kiba kinkosa kubanga omuntu okubeera idle nsobola obeera nga I get the memories byenayitamu ate nembeera nga nfuna trameyo nekomawo buto nenfeitinga abruptly okukitegeera naye ate nga newemba nkoze era sikola emirimu giri awo olunaku nyinza okukola emirimu nga 2-3 kubanga I can't handle much. Nze nampumuzamu Kasana gamba Ezra nti ogenda kujja mu kkooti ebimu jja bijulira mu kkooti. Kasana kimugambye yandikeddeawo katakyamposting sokole. Yes, amanya gange Alex Sembatya naze nkulira ekitongole kya Make a Child Smile. Ensonga za Edith mpanvu zikaabya ateera zennyamiza. Ebintu byatuka ku Edith oba ekintu kyatuka ku Edith ky'ekintu kyesandiyagadde muntu yenna mu nsi omwana yenna kiddemu akifune kubanga kimutraumatizinga kimumenya ate naffe ababeedde naye ffe ebbanga lino ery'emyaka 5 erigenda okubeera 6 kitumenya nnyo nti Edith yatuuka ekiseera nga bw'omulaba ne famire ye nemugaana mu ngeri y'okuba nti yali expensive okumaintaininga okubeera n'obulamu olwaleero okutuuka bw'omulabira. Edith ekyamutukako nkijjukirako katono kyekisobola okwogerako ekitono kwasaagala bigenda into details olw'ensonga nti birina engeri gye bimumenya ku mutima. Edith bankubira ku essimu ku ssaawa zaali 7 ogw'ekiro. Waliwo keesi gye nali ngoberera e Luweero ey'omwana gwe bali basaddaase we bankubira essimu ne bagamba waliwo abaana 2 battibbwa ekiryagonja. Ne mbagamba lwaki mugamba battibbwa nti battibbwa omu asangiddwa mu kitabo ky'omusaayi omulala bamutte ne bamusuula mu lusuku ku mufaliso gwe. Ne mbagamba mutwale abaana bo mu ddwaliro tubadikire eddwaliro eri balyogera nti bafudde nja kujja ku makya era bwe bwakira ku makya nakeera nnyo ssaawa zagenda oweeramu nga ntuuse ku crime scene nasanga omwana babatutte mu ddwaliro nenkubira netukwatagana n'embwa ez'abasirikale eza polisi netugenda neziwunya awaali omulambo awaali Edith we yali yeebakisiddwa nezitutwala paka bwe zatuusa mu maka agamu oba ku faamu emu ey'omu Japan simumanyi linnya lye era nezikwata n'abo abaali bakikoze abaali basuspecting oba abaali basuubira okuba nga bakikoze. Ekyanneewuunyisa nti ebina byaliwo twasangawo embazzi ng'omusaayi ekiso akambe nga kaliko omusaayi nebitwalibwa polisi era nebiteekebwa mu kasitole ya polisi ku gaali. Netugenda mu ddwaliro awaali abaana bano netusanga Edith nga gyali mu ddwaliro nenteekako abasirikale ne mbagamba ngenda basasula kyonna mukuuma omwana ono Mukama atuyambe bwadde engulu atubulya ani yakikoze. Nagenda okufuna essimu wano waliwo omusirikale omu bamuyita Ndowooza Odongo olwali erinnya lyenjukira bulungi yankuba essimu n'agamba waliwo abantu abali wano babuuza ku Edith era baagala kumanya ebyatuse ku Edith. Ne mubuuza abantu abo nga abatali barelative bebiri bandi. Ne ngamba wa polisi basabe endagamuntu zaabwe tusobole okutegeera amanya gaabwe amatuufu. Kasaba basabe endagamuntu ne batoloka ne badduka. Kitegeeza nti kigendwa kyali kyakugirawo ddala Edith mu ddwaliro afe obuyinza bufe. Nateekako looya agoberere omusango ogwo kubanga nali mmanyi nti nange obulamu bwange bwali mu katyabaga kaseera ako. Saakomaawo ne batusaba miliyoni bazaali 4 cash
kusoko kujanjaba Edith ne tuzisasula nina abantu benakubira omwami bamuyita Chris Gay namukubira esimu ekirejo kolona ko nyine mugamba netaga sente kati nina omwana gwe bade bagenda okusaddaaka naye awo anzo kubalizo kubona munafudde nasindikira milioni 4 netuyisasula mu ddwaliro tandika okugoberera omusango sirira birona ku lumu omujapani nanyini farm mwava abaana batemula abaana bano yansanga ku CID ng'alina omukulu gwanoonya bwamuyambe kubanga ekyalo kyalika kimukyaye kimuwaayiriza nti abakozi be bassa omwana n'omulala ne baagala okumutta. Era omusajja oyo omu omujapani nagenda ekasangati nga ngenze wa state okumanya fayiro yaffe etuuseewa oba bagisanctioninze ki ekiddako. Nasanga era omujapani ng'atudde mu ntebe alina mu kunywa kacaayi nekineewuunyisa nnyo neŋŋamba omuntu ono ate ayandibadde yeetuulire wakafu basi yakoze omusango ewa state antunata anonyayo ki. Omusango ne gutambula ebbanga lyawera twagendanga mu kooti kuba omwana bwe yava mu koma yamalamu wiiki 3 nze zenjukira kuba ayinza okubayita bijjukira bwe yamala ennaku 3 wiiki 3 mu koma bwe yabanga adde engulu era neewuunya ate poliisi neemukimayo immediately neemutwala mbagenda akola identification. Bw'atuuka okola identification parade yalondamu abo bennyini embwa bezaakwata ne tumanya omusango tugulina. Fene ekigendererwa kyaffe nga Make a Child Smile n'abantu bonna baali batuyambako twali twagala okulaba obwenkanya wadde omwana oli yafa katufune obwenkanya kale eyakikola akwatibwe. Twawulira nga tuzzeemu essuubi kubanga omwana identifyinze abakikola ng'ate bennyini embwa beyakola ki beyalonda. Omusango bwe gwatambula omusango guno bwe gwali gufa gwafiira mu kooti nekye tulowooza nti noono yennyini eyakikola oba eyali responsible yateekamu ssente nnyingi kubanga baatuka ekiseera ne beekwasa nga bagamba nti olw'okuba bamurepinga tebaakola swabu ku mwana ono omuwala Edith tebamukolako swabu kati n'olwekyo tewali evidence emala. Nembuuza evidence ki eyagala gye beetaaga embwa za identifyinze abantu. Edith yennyini bwe yava mu kkomera mu kkoma n'identifiinga abantu be bamu. Lwaki teyagenda ku basiba abalala baali abasiba 25 lwaki yalondamu bano 2 bokka in particular. Ekyandaga nti waliwo utali bwerufu era nze abadde ajjanjaba Edith ebbanga lino lyonna saali mumativu era nakasire mumativu. Edith oyo bw'olaba yakagezaako okufa emirundi egiwera nga 10. Mbadde mutwala amasomero ag'enjawulo naye nga bwe wentuka mu ssomero ntuuka ate n'entya nga batandise okumuthreateninga tebagenda mulumbayo eyo nga mujjayo nga mutwala mu ssomero eddala. Era nebaza amasomero gonna Edith gy'abadde kyemmanyi story ne bagiraba ababadde mu ssomero na gy'abadde babadde bamuyisanga baby ng'ali mu baby class kubanga baali baŋŋamba mu ddwaliro nga njayo omwana bamusiibula nti talisoma era baŋŋamba nti obwongo bwe tebugenda kuddamu kufunctioninga atule mu kibiina ayite. Neŋŋamba nedda nensabira nnyo Edith abantu abadde bamusabira ne tugamba omwana nalina okubaako kyafuuka nga nze obulamu bwange njagala afuuke looya awolereza abaana abalala abali mu mbeera y'emu. Ekyasinga okunneewuunyisa nti Edith yatandika okusoma nga bwagwa kuba yadeveloping ensimbu kati. Ensimbu ezo ziva ku ngeri y'omutwe gye gufunctioningamu. Omusawo yaŋŋamba nti alina amasannyalaze mangi kati gasipaakinga wali we baatema amasannyalaze bwe gasisinkanawo gasipaakinga. Era n'ampa amagezi omusawo era ngamba nti oyo omwana tagenda kuva ku ddagala obulamu bwe bwonna obusigadde mu nsi. Bwe tunabanga kubanga eddagala libadde nga lituukana limugezza nnyo ate ne limukozza nnyo. N'angamba nti gye lyakoma oddikozesa lyongera kunafuya bulamu bwe. N'angamba amagezi agaliwo gokka kunoonya musawo ebweru wa Uganda basobola omujjanjaba either mu America oba mu nsi endala ezirimu abasawo abakola ku nsonga efaananga eya Edith. Bwe nanoonya ku basawo
mu nsi ez'enjawulo kuba nabyo olaba sikyakisobola ng'omwana agenda kufa sirikyesonyiwa nti omwana afudde si lwakuba nti nina ssente sobola omujjanjaba wabula sirikyesonyiwa kubanga ye mwana gwe nandyagadde okulaba ng'awona nga njulira olunaku lwonna nti Edith yayita mu kino n'awona. Nafuna abantu bangi omwali n'abo abajjanga abamu abanoonya ebyabwe ng'oli agamba nze ngenda muyamba nze ngenda kuteekamu ssente naye n'amaliriza ng'ate amuteeka buteesi ku mitimbagano amufunemu ssente neŋŋaana okubawa omwana oyo olw'ensonga nali njagala omwana abeere protected ng'alina n'okuba mu bantu abakyamu ne bamugjawo. Nagezaako okwagala okulizuminga omusango guno kubanga nagirako ne deputy DPP n'aŋŋamba nti Alex tusobola okuyamba ku mwana ono tulizuminga omusango gwe tuddemu tuguwoze buto. Naye abaali bakola ekintu kino ku mwana baatuukirira family ne bagigamba singa baddamu okulizuminga omusango ekibatubako tebakyogera tebajja kukitegeera. Nensooka njagala ate mmala okuleka safety ya family ya Edith esooka ebeerewo noonya obulamu bwa Edith nga butereera. Naye okunoonya abasawo ab'enjawulo gye nagwira ku musawo omwali mu America eyo Famita David n'aŋŋamba nti ekesi ya Edith mpanvu wabula kitwandiyagadde tuweefuneyo omusawo we Uganda aturecommending ng'atuwulira ebyaga Edith. Omusawo bwe namugamba nendaba nga mpanvu ate ng'omwana ayongera kufa ayongera kulwala n'esaasa gw'amaanyi n'ennyongera nga noonya musawo ki paka lwe nafunye ekirowoozo neŋŋamba kantwala omwana no mu nsi ez'ebweru asooke tufune medical check-up ey'enjawulo mu nsi z'ebweru afuna obujjanjabi obusingako oba oliawo kubanga omusawo yaŋŋamba singa alifuna sajjali eyo yeetaagisa agenda kuva ku ddagala. Eddagala lino tugula buli mwezi tukozesa eddagala eitaka wansi wa mitwalo 10 oba 2 buli mwezi kubanga alina okukozesa everyday. Kati balyongeza n'olyongeza alimira times 2 kitegeeza nti kati yeetaaga eddagala ly'amaanyi. Neebuuzizza nawe weebuuza aliyayo kirikomawa omwana alibeerawo atya. So neŋŋamba kanoonye abasawo basobola omujjanjaba era bwe njogerera saawa zino tugenda kusitula mutwale tulinye ennyonyi tugende ebweru tufune obujjanjabi obusingako awo. Naye nze nsaba poliisi nti emisango wegiti giweebwenga abantu abakugu abamanyi ekyokukola nti abalina passion ey'okuyamba Abannayuganda. Mulimu abasirikale bangi olwaleero ekyamazima nga basirikale bapoliisi naye nga tebalina passion yakukola mirimu egyo gyabateekebwawo okukola. Era nsaba President Museveni nsaba President Museveni naye ateeke ettaffaali ku bulamu bw'abaana agezeeko okuteekawo ministry enkakali ng'eneekwata ku ngeri abaana gye bayisibwamu. Yesu waliwo ensonga z'ekikula ky'abantu minisita w'abaana waali mulamba naye minisita w'abaana ng'ali minisita w'abaana mu ofiisi takola. Twetaaga abantu abajja mu ground okulaba abaana bayisibwa mu mbeera ki. Ebintu ebifaanawo ebityo nze binganze omuntu omu bineeyama okukola neŋŋamba kankikole. Era nja kwebaza abapoliisi bambi abawaddeyo ennyo omukisa abaana okuwulirwa ensonga zaabwe. Sijja kumenya mannya g'abantu bonna abapoliisi benkolaganye nabo naye kimanyi nti nkoze n'ekitongole kya CID ekitongole kya Interpol bagezezaako okunnyamba nti lwendeeta issue yonna ekwata ku baana ne anti-corruption unit ti bwe tuleeta issue yonna ekwata ku baana bambi basitukirawo ne batuyamba. Oba oliawo oluliki twali tubamanyi nga balaba ebifaananyi ebyo eby'omwana ono bwe yayisibwamu ng'ali mu kkoma nga bw'omulaba bwafaanana. Ekigambibwa nti kyekyavaako omusango okufa bagamba nti tebalina evidence ya swabu ekolebwa singa omuntu bamurepinga semenzi zino zisigalamu mu muntu oyo balina ziswabingamu. Bwe baziswabingamu bazikolako DNA test ne suspect okulagira nti zaali za suspect oyo. Kati kino kyenzudde nze mu experience gyenfunye okusinza ku misango gye badde nkolako emingi nti ebiseera ebisinga bwe baba baagala okutta omusango ba IO banoonyayo ekintu ekiri tekiniko gwe tosobola kutegeera.
bo kye baleka ne bakirindira mu maaso awo ne batta omusango. Ekyo nkirabye ku misango mingi nti bw'abaawo omusango gwonna nga bamanyi gwa sayidi emu erina ssente banoonya akantu akali tekiniko ke bakozesa ne batta omusango. Kati ng'ekyo ani yali amanyi nti basobola okutuleetera ekya swap tikigenda kutta omusango kubanga buli kimu kyaliwo. Embwa ya identifying abantu, omwana na identifying abantu ne bekwasa swap. So kati kyovola abantu waliwo kesi nyingi zetukoze nga bazitiramu technicalities. Kyenandisabye nti abantu babugira tusobola kutegeera bintu bifaana bwe bityo. Olwaleero obulamu bwange buli mu katyabaga kubanga abantu bangi bantuukiridde, famire y'omwana entuukiridde nga bonna boogera ekintu ekimu baŋŋamba ti singa oddamu n'olizuminga omusango oyo ekiddako tojja kukiraba. Kyobola abantu ekiseera nga ne famire yange simanyi kiddako singa amaana ndizuminga omusango wa Edith kubanga abaana bange bali public, abaana bange basomera amasomero gegamu agali nnomo aga bulijjo. Singa olwayonziramu nenzulwawo omusango guno kiki ekiddako sisobola kumanya. Kyakatyabaga kabi nti n'abantu bennyini abandi okumpi kati mbatya kubanga abantu bennyini abandi okumpi basobola okukozesebwa okuhaminga abaana bange n'okuhaminga obulamu bwange kuba nkirabyeko abantu bangi nga batagetinga ekitongole bakijjewo wakiri kifo ekigwe nange kennyini omuntu naye nga ate bakozesa abantu bennyini abandi okumpi. So kyembadde nsaba nti gavumenti tusaba etukuume naffe kubanga bannange tulina ekintu kirala kimu kyemanyira omuntu ali yasobola kijulira nti ffe abakansolinga abaana bano oba abakola emisango gino ate ffe tulina batudifendinga. Ffe tudifendinga abaana tukwata abasamize ne tubasiba, tukwata abantu abakoze ebitukolobero bino ne tubasiba naye ate ffe tetulina bukuumi. Kitegeeza nti obulamu bwaffe busigala mu bbanga. Kirandisabye nti wabeerewo ekintu ekyenjawulo oba oli awo IGP omupya anajja ne polisi endala ye era ebiseera ebisinga ennaku ezo nasanga ewange bapakinzewo emmotoka eyo ng'epakinze naye ng'ate bamanyi n'erinnya era gali yaŋŋamba Alex nkumanyi ne ku ssaawa 6 ogw'ekiro ne mubuuze wadde okola kiwano ewange n'aŋŋamba Alex nkumanyi era waludde nja kudda kati mbeera mu kutambula nga ntya era nakubira afande Damulira teyakwata ne namusirika musiri ku WhatsApp nanziramu n'aŋŋamba bwaddamu okujja mukubira essimu asobole okunnyamba. Kitegeeza nti ebiseera ebisinga by the time wanannyambira nja kuba maze okufa kuba omuntu bw'aba asobola okujja awaka w'osula wennyini kati nadduka ne mu maka gange sikyasobola kusula mu maka gange kubanga ogenda okutuuka waga muntu abadde akunoonya waliwo omuntu atazza akubuuza ssaawa z'oyingira okumawo ssaawa mmeka. Emabega awo baali bankubye amasasi emmotoka yajja engoberera nendabira ddala ne ku mundu nga bagijjeeyo baagala okunkuba amasasi nenziruka nekweka mu polisi y'e Lugoba era emmotoka yali engoba yali corona yali ya black yawetera awo wennyini mu senta y'e Lugoba negenda. Kakitegeeza ntambulira mu kufa. Emmotoka yange nali nagigula mpya omuntu najja n'agikoona yonna n'agimalawo. Bwe navaamu ne mubuuza lwaki okonya emmotoka yange yaŋŋamba n'ebisinga ku bino bikyabeerawo. Nengenda ku polisi y'e Kawempe nenzigulawo nayingiza neripootinga ne baŋŋamba tujja kunoonyereza byakomaawo n'ebintu ebirala bingi ebize bituukawo. Naye nsaba polisi naffe abalwanirira eddembe ly'abantu naffe tufuneko ate abatulwanirira ebyo kyenandisabye. Nsaba ya leero Edith ayita mu mbeera enzibu ennyo nti Edith asobola kubeerawo nga tamize makerenda kati ya developing ensimu nga bwe mbagambye takyasobola kubeerawo yekka sikyasobola muteekaawo n'abeerawo nga tewali muntu amukuuma. Nayina okufuna abakozi babiri balabire Edith omuntu omu nti anytime asobola okugwa. Mbadde emirundi mingi mbeera siriwo nga baŋŋamba nti kati agenze ku oxygen. Nina videos nyingi zesobola okubalaga ng'ali mu kkoma agenze ku oxygen kati kugamba kideveloping nti kati kifuuse kirwadde kuba musawo yaŋŋamba nti kati yafuna ensimbu. Kati ensimbu si kyekintu ekyangu okuwona wabula baŋŋamba esobola okugyawo ensimbu ezo okulekera awo ayina kufuna surgery badde mba mulongoose alyoka awone sparks ezo ezijja era empapula nja zikuba ngenda zibalaga wano
ezebatuwa eziraga sparks z'amasannyalaze agagamutambuliramu. So yembeera mwe tuli olwaleero okutuusa Edith nga awonye sigenda kussa mukono. Manyi bangi buli omu agamba ayinza okulemererwa ssente nnyingi kuba musawo yasooka yatugamba ayagala miliyoni 115 okumulongosa nga tekuliko nnyonyi emutwala tekuliko hotelo mwagenda kusula nakumulabirira ye nga ye ayagala miliyoni 115. Ezo ssente ze sizirina ng'omuntu naye nzikiriza Katonda gwe nnina munene okusinga ssente ezo kubanga n'olwaleero gye mutwala ssente sisasasudde ssente bwe banaddeko ssente nnyingi ennyo naddeko miliyoni nga 7. Ezo ssente ntono nnyo okusinga ssente zagenda okuspendingibwako. Yes. Okay. Hello gamba ki? Ate sebadde nga tumaze.